Yo manya tano wanalaba na abantu betulina. Betulina wana abantu ababuli kibiina. Betulina wana abantu aba N.U.P. Tulina buli kimu. Bana asajja bajja wano mu biseera bya Gundi yagamba wana Abitex agenda kuyita. Agenda suwali teba kibalimba. Abitex yagamba ngenda kuleta wana ngenda kuleta abana ba N.U.P. Tumugamba balete ne balete nga siri akibiina buli yagalira je. Wano tewali politics. Era we bajja buli yajja nganga akuma bali ngabo kyegera. Finga tulinya tutwagala nnyo kutabika bino bintu bya kwako bwe tutabika Desemba endonge koma. Kine kakasa kibanda batasobola kubanga bajja muganirawo okuyimba. Oyo afunirawo oyo nga bateba yadajja nano n'akasente wano kati afunira wanga kibanda bamuganya okuyimba abo abefuula sima bebani bagadafi abo ginawulira gatayagala sente naye buli weyajjanga wano bamuwanga ate wano yatuyadde atugatayagala sente okitegeera mutakolera sente era bino byonna bijja n'oleeta biri ebyemabega nga nesho tennabaawo bijja bamaze kugira bintu bya Abitex yabaleeta wano awo ekituufu kye kiba kigenda mu maaso mwe kimwagala okutambuza mulwanirako bayaye bigundi byammwe muleke nammwe tumanyira boyi waneeno gy'omanya kino ngenda kwongera okibajjukiza kino ekibiina kya music Fangon Forest kino kisi kibiina kya byabufuzi era buli agenda olowooza nti ogenda kuleeta wano ebyobufuzi byo ebyo jjatukubirako yakasimu tuteesenga ffe nkubulira ekibiina kyendimu kuba boyife bakitegeera ne wano mu Fangon Forest tugenda bawa music ate ekibiina ekisingayo mu Uganda ekyo kiba kimanyi ate waliwo atakimanyi nti Fangon Forest ekibiina ekisinga amaanyi e Uganda kati no mugenda kulya ke bayita akaliro ttaano Wembanga mwaka tusalewo kati wetusalawo abagizi bafala tubatekewa wetuga ntuliba N.U.P katumaka ebina N.U.P ebene ebina ebiri ebyobufuzi ebene N.U.P ne Fangon Forest buli mwabere wali tanu wange bera mu N.U.P yo bera mu NRM yo bera mu FDC yo naye kibiina ekya music fetuli mugundi fetuli mu Fangon Ndongo is a company not a political group. Era fe tukubangako campaign ya kibiina nekya tetuizo okuba ekintu kye twali tukoze kutambuza nte linnya lyani ya Bobby kwa buli kibanda abadde agenda okuyimba buli wabadde kibanda agenda okuyimba ndongo ye Bobby era nakuba endongo engera mwagaladde ku stage n'abaana bonna abaali eyo bayanga mulo kibanda yamuwa kwabo nabeza obulingo bono omukomyawo nakomyawo naziza ziyoni bonna bazzeemu okukola boya wali tibakyakola mu music boy ne palaso era okulwana era yagala kulaba era yagala kusanyalaza ani awo omulala baliri pazo bonna bakomyewo sebo mu kaziki ne bali mu struggle nga bafudde kati mwe mwagala naye ajje atandika okubaaga nti ndi wakino bamumuzeemuko kamumanyi gavumenti efuga kikyesobola okukola kati gwe abadde ajja wano ng'ofunawo ekyekumi buli lunaku ogenda kijja waggwe Gaddafi ate nga ye mulimu ky'okusasula wange obadde obebera naye ekisinza okuleeta obuzibu Gaddafi abadde takyajja wano ate nga ndooza akuba ku simu yakyo nakwakibana boyi yafuuka bize simu takyazikwata okitegeera obadde olina kujja wano ate n'ekirala nti neyakuleeta yali Abitex ate kakati Abitex avudde wano lwaki oluvuddewo enkeera gwe notandikirawo okukuma omuliro kikyogezaako okutegeeza boyi wange lwamuje ku Nkwakyo festival omuliro gwatandikidde buli kimu yabadde nyingi okitegeera naye boyi wange tubalaba temulina kye muyinza tugambayo ttaano eyo bye mugira naffe tuli bakambwe tuli balala toyina kyoyinza tugamba gwe ibebani tubadde tubyesonye naye maama akalyo kabadde kasusu ate tuyinza sirika bagende beewaana eyo sha gwe sitaanu kyobamanya wano ono kibanda muyimbi ate era agenda kuyimbira eggwanga tagenda kuyimbira kibiina mezaya mu kibiina mulina abayimbi bangi bayanga mulo badde bayimbi ninga tetukyabawulira
nga yavayo n'asalawo n'aganze ndi wa kibiina kino naye buli abadde avayo n'asalawo nti ndi wa kibiina addamu kukubalaga boy Oda kusaidi eri todda. Oda kusaidi. Kati gwawe yakana ekibana naye bw'aba avaayo akole kityoba omwagaza waffe kityoba otwagaza gwe ttaano. Toyina kyogenda tugamba era gwe obanga olowooza nno olina komedi ogenda okuleeta wano tuveeyo tubeega kibiina kimu kye tubeerako abalala abawagizi tubalekebwa. Omuntu omu yagambye tugasolera ku kyalo nga tukuta yogera ku lulwo toyogera nga kampuni namba 2 tugamba gwe gamba gwomu toyogerera abantu bangi. Kati kino abenga yekakasera nga akimanyi nti eno Fangon Forest si kibiina kya byabufuzi pozi nga mwagala Fangon Forest naye yewandiise ate abayagala Fangon Forest ekyo kigenda tetugenda kwana basi aba kibanda Bobby Kyagulanyi Center yakulira gundi yakulira N.U.P era tulina kubuzibwa tulina kubuzibu naffe abamu tuli baki ba N.U.P era tuba ba N.U.P wano mu Fangon Forest era byabufuze ebbali ndongo yekuleta kubanga wano tubaawo n'omuntu buli entertainment wano tubaawo owa NRM wanasobola okubaawo era nze kankubulire osobola okunyiiga nga kibanda avudana n'omusanga mu State House ekitegeera nante tolina buyinza bunyiiga nga kangamba omuntu wa NRM azze n'akonkona ku geti ntumugera nayingira ayogere n'omuntu wano kubanga n'owa N.U.P Nowa NRM talina kunyiiga ngo N.U.P ayingidde mu geti nowa FDC nga ayingidde buli omu tuba tukkirizibwa okwogera naye boy baddi people bonna bajje kati temulina kye mugenda tugamba bana abaana ba N.U.P si bonna kuba bamu bategeera ne mulimu abeefula nti buli kintu bakifuula politiko tandalowooza nako ntanu wange kibanda wajja ku N.U.P eyo nze mbanda bagenda kufuuka nga yanga mulo bwabadde nga tannamukomyawo bagenda kufuuka nga azizi akubalaga ni azizi abadde takyalina wa performing ba artist balina buzibu akigezaako okugamba onaategeere kikyagenda okufuuka bwafuuka ekyo gwe abadde ajja wano n'akuwa eky'ekkumi gwe Gaddafi ekiro agenda kikuwa nga takyaperforminga kati Gaddafi musajja wattu ayogere kyayagala ekintu kiri kimu rent bw'aba akalubye funawo oyiiya omanyi omuntu afuna ekizibu ifo ky'ayinza okuba bamuwadde basajja ba Abi oshagera asobola okubanga Abi yamuwadde oli olwasazaamu ekwakyuka ekyomanyi olwasazaamu enkwakyenkeera Gaddafi n'atandikirawo kyokka ate n'owulira ensonga ze zaagamba nti yayiwawo omubiri talina na nsonga eri awo akulira kino Gaddafi we yajja ku Fangon talina kye yatugattako nakimu okujjako twaleeza ate yagamba nti no talina kye yafuna Gaddafi osobola okuvaayo abantu n'olumiriza nti no tolina kye wafuna ssebo ekyo muleme kulimba abantu Gaddafi leka nze lumu yaŋŋambako agamba nti no tovanga tebakwocangawo ayakkiriza nti bamwokya kati ate lwaki ayasaagala ssente nze Gaddafi we omusajja wakabi negayira Kerementi omuleeta alo Kerementi yamatanga Gaddafi yegayirira osegeero nero omusajja kimu tukimanyi awoza nti yayiwawo omubiri twali aba soka ulirize kano nga bamuganya awo yingira omukulu twali ffenna ne Gaddafi ebyo byawoza nti yali mu struggle teyaliwo yaŋŋambako ekigambo kino yaŋŋambako Gaddafi oyo nti mwana saagala nnyo okulabika nga alina ekibanda nja mmuleetera obuzibu obanga wayogera ekigambo ekyo ate waki olowooza nti ate ekibanda okugenda ku N.U.P tekigenda mmuleetera buzibu nga gwe kebwekagwa okulabikira ate ye mwennyini ng'ate yamukubiranga essimu wandigambye abatesiteesi abamwokye be baba bamukubira essimu kati ate gwali okubira waki essimu abantu bonna abageze mu N.U.P babasise busisi omuntu agendayo nga lwaki mwagaluka waki tulina kumiitinga ku N.U.P baje ku Fangon buli kimu kisoboka naye office bakuwa ne receipt business by the way serious business nnyo kuluzinga gwe naye ate abawagizi baffe ab'ebibiina ebirala bo tubalekewa oyo mwana oyo ali ebulayo agamba mbu ayagala nnyo
Lwaki oyagala nnyo? Lwaki tojala abaana abatambula n'eggaali ya Bobby? N'obeerako n'ofata ebbala. Bawuza nti bali mu struggle. Struggle kigwe ng'ogikolera e South Africa. You know, you are oli mu mmotoka ababangayo n'abaana abasinga bali wano babeeranga mu struggle. Naye wano tuli temulowoleza nnyo bantu nti munnange mwabayina ekigambo ekisembayo. Temugenda siriwaza bano. Nina n'akabola okenda besimanyi. Waliwo obuwala waliwo obusima bulusiibo wala wakinyooza. Temutegeera buli okaziwa enfo gy'okudde erikotambuze kyayi budde okasibabi buno obwakalonda amasimu ne kabankairako ddata ow'N5,000. Ne buddooko ne bulepuka empologoma mu ndongo. Njagala kino bakimanye. Kino njagala mweyongero kitegeera bannange. Tetuli kibiina Fangon Forest si kibiina kya byabufuzi ate tekigenda kuba kibiina kya bufuzi nona kunolwa era gwoba ngolowooza bwotyo oli mu kifo kikyamu 5. Fangon Forest kibiina kya ndongo era tetugenda kuvaayo tuyibeere mu byabufuzi. Tugenda kuba ndongo. Tujja kulya mu Fangon Forest tujja kuvayo buli omu nga sekinnoombule mwagende mu kibiina. Twagala mu diverting n'abantu baga balowoleza nti nate ffe tulina we tugwa Diki. Wawulira omusajja bwe yagamba. Tuli nnito. Yagamba omusajja ayagala alwanirira ensi ye. Mbuyeta ave mu ndongo katava. Ani ayagala. Amwero ani ayagala. Ayagala sente wano. Omusajja akome walwanirira ensi. Tuga madamu. Alwanirira ati kubanga ogattako. Bwe bamusiba ya abantu tetuleme kwogeranga abantu abatetegeera. Omusajja olaba omusajja ekisinga ekyamanyi gwali mu Omusajja wayimya ku stage n'agamba akoliki n'agamba naye mwagala okukola mbikole naye temuvumaani kitegeeza abalwanidde kuba Bobby Wine yakola ki yalwanirira ng'omudongo alwanirira Bobby ng'omudongo okitegeera ayisiza mu ndongo naye okitegeera tebalina kyebagenda tugamba gwe oleeta wano ebyobufuzi byo 5 tolina kyogenda tugamba kuba kino ekibiina tetwakola kya bufuzi tolina kyogera tugamba gwe kyobomanya era tetugenda kwawula mbawagizi tetugenda kukyaluna kulooba twawule mbawagizi baffe mbu tugendeko n'abakibiina kimu abalala tubaleke tanuwanga abantu abakola kyanziza kibiina bava mu buli kibiina okitegeera bw'oyinza n'okubanga mwe mwagenda okulipira gwenga gwe bagenda okulipira nga waliwo abadde bazikola ab'ebibiina ebirala ebingi okitegeera kati gwe olowooza netugenda kuleka bali bonna tukyuzinge gwenna olw'okuba gwe ssebo gw'olina akazindaalo ogatuvaayo lasana togera tumanyira 5 bweyi wange sha eno Fangon njagala okibajukiza si kibiina kya byabufuzi mubadiritinga buli challenge lumbuye yakajoininga TikTok lumbuye wakakola challenge za pembeka TikTok musaga ya kibanda bano ono Gaddafi azuwa ne wakibanda nga taweza na tenge kana sola kiseka nabere ne batandika kusiriwaza abantu nakke kaswana kimanga mo kimino okumanya mbwali sebe mulira kibanda nyuma mukiriza nti nakaliro goko abasukkako owulira osobola okwata muntu omukaka agende ku kitebe kya Uganda amati mwali ni skini tuwage teya tugamba tayari kusizinga fana mwanyine bana abantu bannaye tugene tubasirikira sitwagala nya ne balowooza ndino tuli basi ate sitwagala nnyo bana abantu bawugula abantu bakimanyi tetulina gwe tutyako n'ogwa biina kya music 5 tulina okuva mu buli pate era tugenda sigala nga tutambulira kwe tetwagala ate mwekwase ate tugenda kuyingira twagala mwekwase buli tulina bawagizi ab'enjawulo nnyo ate tulina bangi tulina bangi temugenda tetufuukira zike nga tusirize nti naate tubeerekereze nedda my friend naffe tutunula ate tulaba buli ekigenda mu maaso tukiraba ffe tetuzze wano ate bayize nti kuyomba naye ffe tuzze bakiralifayinga batereeza nsubize mutamanyi ne Gaddafi yennyini twagala tumutereeze anko Gaddafi twagala tukutereeze sitwagala omusinziireeyo mulowooze nti n'obutabaddamu nti nno batubatya nedde twagala tubatereeze okiwulire sitwagala nti nate simanya we tunaakola nakusayide eno mbweyo teyogerwako etya nekino bakimanye akamwe wetutuuka mu byobufuzi
ata utujanga muntu sekino tujanga Fangoni tujanga aonze ngamba tujanga mulwana baliki nze ndi wa N.U.P gundi ubawa yero nagera mukibira kyo chegera nende tujanga Fangoni kubano Fangoni totulo teroweza muntu ndinoli wa kibina kino wano fende tugati tuteke mu kibina kino ekyo tetugenda kikola boyi wangira obacho osubira olikawani wano oli wafu Nepura simayo omalukiseka bamukubidde simu temudde na kwefumbira ku bantu nti bakukubidde simu ate sitwagala nti yefuule nnyo w'amaanyi abondi balumbuye nedda balumbuye ensi yonna yabategeera mwagala nnyo guma okuvugira abantu mu bintu by'obulimba simanyi mwabayina ekiddako mwabayina amawulire kyoga nti simanya drone ne muddawo ne musiriwaza abantu nti simanyi mwabayina ekiddako nedda lumbuye my friend eyo gy'osinziira mu bumooli nodda muto ino okwata bu video bwo tetugenda bikiriza anko talina makulu ati bebagezaako okuggula abantu amuleke mu kibiina kiri ekya N.U.P tujja kujja ate okumandala lumbuye be bantu abatalina makulu ye abuukira buli ekitambula lwaki tobeera ku kintu kimu tategerera kutegerezi oli wuma lunadda mu kasipesho n'atambulira mu kawuga nti yakuba live Simana ayogera kino simanya temudda mu kusiriwaza abantu ntesimanya kimengereza so nawe kutuuka ku level yawula number plate ya government ku number plate ya ate lwaki ate ebintu ebitono nnyo biba mubifuula eby'amaanyi kyogamba buli kye tunaaba tugenda okukola nti abakulu ssebo tuteeke ku kamera nti tutuze tubagambe mbuyaze kulwanira N.U.P Ekama notunulira omusajja omukulu oyo nga lumbuye temugenda tetusirwalira oli n'omusanga ayina omutwe omunene Mr. Lumbuye gwe twali tubadde tulowooza nti munne omuntu ayina omutwe omunene yasinza amagezi naye omukulu gw'omutwe nga mukalu ye n'abeera ndi yamanyi buli kimu yavuga buvuzi kati ate n'olaba oyo Simaya bwana Kisekka bali eri bali mu kuzungirira awoza mu struggle waki struggle tojja n'ozirwanira wano okiweere gwe jangu oyo jangu tusisinkane tutule tugende mu debate nene mwefuula ati nno Simanya mwine ebyo mutegeera kimu Bobi Wine si katonda bro naye muntu nga ffe Bobi Wine naye alina abantu beya disappointinga ne babuulira ng'emitima gisse Bobi Wine naye alina ebintu byekola yetugamba omusajja agenda mujjako mu nnaku 3 yamujjako kati ali eniskini si muntu mwagamba Bobi Wine agenda kujjako Museveni mu nnaku 3 yamujjako omanye abaana abaafa mmwe bantu mmwe muzeyo kubye muli mukwasamirira muli mukunenya ali skini omwe ali South Africa balala bakadama muli mukumanyira ali skini omanyo obulamu bwo omanyo bwe mwe bantu mmwe mumanyo obulamu bw'omuntu ali mu opposition obulamu bwatambulira mu obotambulira mu kufa obotambulira mu kufa obotambulira mu kutya wuyo samye butwa babu musanza kata ali skini ali ku ground atali skini ali ku sami obutwa babu musanza kata ali skini wanalwana mugenda tandika kuwandika kwikiri kavale LIP mutandika okweyogeza ali skini talina buzibu bwonna ali skini talina buzibu bwonna wemubanga mmwe abamu ennyimba ze yayimba mu abaana ba N.U.P muzimujjeeko wemubanga mmwe abamutegekera Nkwacho festival simanyanga twamutegekera ekivulu ate njagala mbabulire Abitex wa NRM kozi nga nemwe mwakwatagana ne NRM mutegeke ekivulu kyali skini Abitex wa NRM mwebye mwewana mbutwa mutegekera ekivulu ne tusonda ticket yani atakimanyi nti Abitex si wa NRM Abitex balamu bajjo ba NRM kati wambanga mwakwata ticket ne mugula ticket za Abitex owa NRM namwe muri mu nsobi kubeera ticket zonna mwazigulanga ku Abitex ekyo buli omwe akimanyi nti Abitex wa NRM tali akirizibwa kutegeka bayimbi tali akirizibwa kutegeka kivulu nga ali skini kye yategeka okujjako ng'oli wa NRM okujjako ng'oli wa NRM kati ali skini akolagana na buli omu ali skini si politician ali skini si politician nkiddamu ali skini CMP ali skini wategeka ekivulu kye akitegeka yenga yatatavanga yo kwesimbako yavayo ng'omwana owa ghetto
muleka kwata mukisa gwa muntu kutandika gukuba mu bituli mbwaliye ni skin yaganyo gende Kamwokya whom are you gwali ku kyalwa kitawakomyewo n'ogende Kamwokya anti oyagala nnyo Bobi Wine gwali ku kyalwa kitawakomyewo n'ogende Kamwokya mumanye mirundi aliyeni skin jamation za Bobi Wine mumanye mirundi aliyeni skin jamation za Bobi Wine ku stage nakubiriza Kagudo nagamba champion Gudo otukanga ku stage yimba Bobi Wine bantu mwete musima aliyeni skin mumanye mirundi jamation za Bobi Wine ku stage tamumuhulira tamumuhali aliyeni skin nga mentioninga Bobi Wine abayimba nagamba nete muzanyiranga ku Bobi Wine Neote muzanyiranga ku Bobi Wine oyagala bujulizi kyenkana kiwabanga yaganyo yimba lwaki oba omukako manyi kyo bamulwadde omanye mirundi aliyeni skin jayimbye ku Bobi Wine nalinya ku stage nagamba nete muzanyiranga ku Bobi Wine yalaga da side mwagala bamale kumuta mwagala bamale muwabutwa mwagala bamale musanyawo aliyeni skin si politician aliyeni skin si chairman wa kyalo aliyeni skin tayingirangako bya bufuzi tayina kadi ya N.U.P atete kimukakata ko genda mu N.U.P ku kitebe kya N.U.P senga abadde M.P bameka abadde nga bajja ba disappointing N.U.P ngate mubagambako kazibwa Bashiri yali ya sente mmeka gabalemye okwogera ku bantu be mwateeka mu parliament aliyeni skin ali mu parliament kazibwa Bashiri yali ya sente mmeka mbwa mmwe lwaki temumwogerako mwagala etokota mwagala okulipira mwayagala dokuba aliyeni skin mwanonya dda ebbanga lyonna yonna nga munonya engeri gye mukubamu omwana ono we muba mwalidde sente zammwe mugenda kuzeeriira we muba nga mwalidde sente mugenda kuzeeriira ye gwagamba mbwaliyeni skin akolagana ne gavumenti simanyi akolaganye ne gavumenti Museveni oyagala alyewa gavumenti kyefuga aliyeni skin mirundi emeka gyayogedde ku Bobi Wine nga ali ku stage bantu mmwe aliyeni skin mirundi emeka gyayogedde ku Bobi Wine kimala Bobi Wine ye yakapostinga aliyeni skin mirundi emeka yakamwogerako mirundi emeka ye aliyeni skin gwe munenyo butagenda Kamwokya Bobi Wine yakamuwandiikira ennyimba mmeka ye aliyeni skin gwe munenyo butagenda Kamwokya Bobi Wine yamuwa kadi ye aliyeni skin gwe munenyo butagenda Kamwokya ali mu parliament oba ali mu kibiina kya N.U.P njagala mukozesa obwongo Kochi Kelimenti waba yavuddeyo n'ayogera ate okumanya amagezi gammwe mulinga baana bato reasoning capacity ya mwenfu njagala mukope ebikolwa bya Bobi Wine tareplyinga buli omu Bobi Wine yazenga alumbibwa buli omu Bobi Wine yazenga avumwa buli omu ne Bobi Wine agambe bitalina makulu tatubiwa makulu Kochi Kelimenti ki avayo n'ayogera novayo novuma aliyeni skin ye aliyeni skin ye muntu agamba Kochi Kelimenti ntukola video yogerebwa oti bali baana bato tebalina nakye bamanyi baana bato tunulira jjajja bamu aliyena amayirungi n'avaako n'anywa n'enjaga abaana ba N.U.P ate mutulabisizza abeefuula baddayadde ate nga mulabisa Bobi Wine tunulira omwana yakoze video n'omunywi w'enjaga ono muli w'amayirungi jjajja bamu gwe muli mu kuvuganya naye tunulira Kochi Kelimenti mwana muto myaka 19 gwe muli mu kuvuma gwe muli mu kuvuganya naye tunulira champion Gudo eyavuddeyo n'ayogera gwe muli mu kuvuganya naye senga aliyeni skin yavuddeyo n'akola video senga aliyeni skin yavuddeyo n'akola live navola Bobi Wine awutukkirize mulaba olw'okuba omanyi mwe bannayuganda we mulaba omuntu ng'alina abantu bangi nga mutandika okumujaji ng'oyo yalidde buli muntu alina omukisa gwe togenda kulinnya mu mukisa gwa muntu Katonda wabanga yakeera ku makya n'agamba aliyeni skin omanyi okuyimba n'amuwa favor gwe nawe n'ogattira ku mukisa gwe tolina ky'oba omuwadde nkiddamu mmwe bantu mmwe abaana ba N.U.P temulina kye mwagatta ku aliyeni skin omusingi yagutandika nga yeeyimbira music we aliyeni skin yatandika akawunti ye nga TikTok n'afuuka omuyimbi nga gwe wooli owakabi n'okuŋŋaanya abantu aliyeni skin teyamala kukwatibwako omuntu nti nno jangu tooyimirire oyimbe mumanyi abantu bameka bafiiridde mu struggle mwagala okussa omwana omanyi abantu bameka bali mu makomera omanyi abazadde n'abazadde abagenda ku kitebe kya N.U.P nga bakaabira abaana baabwe omanyi abaana abafiira mu lutalo ambulance Bobi Wine okutuuka okukaaba amaziga nga abaana bafudde omanyi enkuyanja n'enkuyanja z'abantu abafiiranga mu bibuga omanyi ba politician abasibiddwa omanyi ba musicians abalemeseddwa obulamu mwagala aliyeni skin yesibayimbirira ekyo Bobi Wine mama male mwetimba oba male mwekuba ku matako mu face
mbwa kuba yagala nnyo Bobi Wine omwana temumuteeka mu bizibu byammwe mu obulamu bwammwe mwasalawo mubeere ku byeyo nakufiirayo nga mwe temugenda kudda Uganda gwayo awala n'alien skin oba muvuma lwaki todde Uganda n'obyogerera wano nga ye waaliwo lwaki todde Uganda n'ovuma Museveni n'omugamba Museveni tukoye nga ye alien skin waaliwo gw'obikolera Uganda mwe mubikolera Uganda ebyo bye mukola oli ali mu kamotoka ka kuteli esimu ye ali mu kuvuma alien skin ne bamala bakuba bomo yinzo labe emisinde gyadduka ne bamala bakonkono olugiro yinzo labe emisinde gyatwala naye ali wana ali kunenya alien skin yakoze bwati lwaki todda wano n'obyogera mbadde nti we mudda mutandika mu kwekweka mujja mu kukutanga temwagala babakwate woba omanyi oyagala nnyo Bobi Wine oyagala nnyo N.U.P omuntu gwempa respect ye General Gaddafi oyo ye ne wayogera simuddamu General Gaddafi ne wayogera simuddamu nti kyayogera takiddamu takizaayo era akyogerera Uganda nawe njagala otulaga obuvumu ng'obwa General Gaddafi ojja okola byokola byonna byoyogera byonna obyogerere wano mu bonna aboogera respect to General Gaddafi mwabasigadde temulina kye mutugamba muli mu kunenya alien skin mbwa alien skin nkubuuza ekibuuzo Bobi Wine yali awandikidde ku alien skin oluyimba oba alien skin alikodingira mu studio ya Bobi Wine oba alien skin alikodingira Kamwokya oba Jasula oba Jalya oba alien skin femu okumumanya bamala mu wakadi ya N.U.P okumanyikwa nti ye alien mbadde nti ne Bobi Wine okulangira alien skin yamala laba nga alina amaanyi era aliko abantu naye n'amuwagira nga ye omuntu yasiima mbadde nti no Bobi Wine naye okwagala alien skin yamala mulaba nga avudde mu mbeera mbi avudde mu geta alina amaanyi ge mulekerawo okutabula abantu alien skin wabanga yaganye okugenda Kamwokya okuyimba si byampaka Kazibwe Bashiri eyalya sente aliriddawa mugende mumwogereko Jofule Lutaya abalya sente za N.U.P abalya sente za People Power nga temuboogerako Jofule Lutaya teyalya sente omanyi abantu abali mu N.U.P bamemba ba parliament be mwasindikayo abalidde sente ate mudda ku alien skin member wa parliament koza alien skin afugawa ye alien skin atwala kyalo kyawa alien skin kyeyamaani oba alien skin kale mwamutuma alidde abaliddemu olukwe mwamutuma badisappointinze oba kale alien skin mwamugamba abakolera oluguudo n'agaana oddukola kati abayiyeyo sente aziridde oba alien skin bamuwadde sente z'okukola oluguudo n'azirya wabanga alien skin tali amanga those questions zenjogeddeko nga tazirimu then mumwesonyiwe mwabavayo ne mugamba mbu mmwe mwamuleeta alien skin mugenza okumumanya nga alina feemu ye alien skin okumanyikwa bamala mukuba matama bamala mukuba mpi nkiddamu alien skin omanyikwa bamala mukuba simu abamumanyisa buli yamanyikwa lwa mukisa gwe na bwahambo bwe alien skin ngabeereddewo kirevaje you people you cannot appreciate alien skin abeereddewo kirevaje Bobi Wine nga teyagenda ku kivulu kya kirevaje mwamwogerera eno music mudekerawo okwatanga abayimbi okubateeka mu bipolitics byammwe ffe tetubyagala ife twasalawo tugume n'ekiriwo kyonna gavumenti eriwo gye tugenda otambula nayo katugumire gavumenti embi eriko ennungi weerijja tulijeyagaliramu 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 ffesebo twalonda tetuli basiru twalonda naye twalonda tetubiraba kati oba gavumenti embi eriko kebeereko embi ennungi wejja tujja gibeeramu taano mwe bantu mmwe mulekerawo okuyingizanga abayimbi mu politics wamwe nga mumukaka omuntu ogenda oyimba mbwe otawagira Bobi Wine temumuwagira omuntu wakola ki oyo otakola bwati mbwe alien skin bamunonera mu motoka ya Franka tumwebaze mama gwenga tewamuwe motoka emunona alien skin waba yajira mu motoka ya N.U.P mwe mwaliriddawo muwe motoka emunona oba mwagimuwa n'agaana alien skin wabanga yajira mu motoka ya N.U.P aba People Power mwaliriddawo muwe motoka emunona ku kisaawe amafuta gali gammwe mwandigambye alien skin totambulira mu motoka ya N.U.P katukuwa amafuta
oba alien skin alina sente zafuna mu government alina zafuna mu government abantu bali eri bali mukubba sente mu kifo kyo bagambako ate mwe bantu mwe bapipopo wakamba bulire ebyo government je mulwanisa bye yagala mubere mu ntale z'ekisiru tunulira abaana abayogedde ko kikirimenti tunulira abaana abayogedde ko kikirimenti tunulira abaana abayogedde ono bamu ono omuyaga onanywa n'enjaga n'avaako ne yeepamira ono bamu ali amayirungi kati mu abaana ba N.U.P abefuula nti muli ba N.U.P nga bamaze obbawa sente mu kuba abantu nga mwe mukola lwa sente ba buloga bakuno njagala mbabulira obwongo bwammwe bukyali wansi nnyo tunulira abaana be muli mu kulwanisa alien skin sigwe mulwanisa muli mu kulwanisa champion gudo alien skin tanava coach kalimeta ine myaka 19 kiki kyagatta ku government jajja bamwe yogera ayina emyaka niye mukulu neero omulaba kiki kyagatta ku government kiki kyagigattako alien skin yavuddeyo nayogera ekintu kyonna musiime alien skin tabeeranga ku gundi tabeerangako ku stage nata mentioning Bobby Wine. Hello ndiyo no wansinga ku Los Angeles ojja kundaba ngane no kuchapa ga ku Los Angeles ojja kundabe wali etala wano ku kikomera okisage ekintu ngekyo bantu mmwe mwegendereze ebigambo bye mwogera mwegendereze ebintu bye mwogera alien skin tali wa Bobby Wine bantu mmwe mutandise nnyo okuteeka abayimbi mu politics ne mubakozesa ensobi buli ayogera ku Bobby Wine mbu akoze ensobi gwe yagala alien skin ebivulu byalanga oba drive zalanga atandika kwogera ku byabufuzi nga ate muyimbi oyagala alien skin drive ze zakoleza ebivulu atandika kulanga Bobby Wine nga ate muyimbi bagenda kubuuza ekivulu wategese kyalanga politics oba kyakuyimba mwagala nnyo ebyononese baana bameka bali mu makomera abavaane beeyunga ku mugendo gw'okulwanirira ekibiina abali mu makomera baana bameka abafidde abali mu ttaka nga bali mu kulwanirira N.U.P abafudde bw'oba owulira nga alien skin kye yakoze kibi bw'oba owulira ng'olina amaanyi mangi veebweru okomewo ogende ku State Square okwate mu kalakaso otandika ovuma Museveni woba ekyo tokisobola then sirika njagala oveebweru eyo mu bwasakadaama eyo gy'oyoleza toyizo gy'oyoleza biiwo okomewo okwate mu kalakasa ya mitwalo egi ogende wali ku State Square okkirire ku Pioneer Mall awo wonna oyambuke wakiseko ogende wa ng'ovuma Museveni omugambe tukkooye ekyo oba tosobola kukikola mukwano sirika byogera tobimanyi alien skin mumuleke ate musiimeeko alien skin akutte ku kireva gye naye temukikkiriza gyeyo kireva gye ebyo byonna byakola ebyo byonna byakoze abantu bonna bafunye lwa alien skin ye Bobby Wine wa music Bobby Wine ye Bobby Wine waki wa politics nze nkubulira omwana mu mwensonyiwe mulekerawo okumulemerako mbu yakoze bwati Munkwacho Festival tegenda kubeerayo kale tujja yaba nnyoko ate mwe bantu mwe kambabuulire Uganda erimu miliyoni mmeka ez'abantu golooza miliyoni z'abantu zonna zironda Museveni oba zironda Bobby Wine alien skin ne wakola Nkwacho Festival tesobola butajjula ate bino ebintu bye mukola mulinga abeeyokya bino gavumenti byeyagala muli basiru temutegeera wembanga muyina ekintu kye mugenda okwogerako musooke mutereere mufumintirize mulowooze ku kintu kye mugenda okwogerako kiri kitatwamala googera gavumenti eyagala nnyo bino kati muvudde ku Museveni mulwanisa alien skin muvudde ku Museveni mulwanisa alien skin Museveni aganye muvudde ku Museveni kati mulwanisa alien skin alien skin ye president gwe mwagala akyuse enkyukakyuka mugende mukwate kazi we Bashiri Mbazira bamuwa sente z'enguudo n'azirya mugende mukwate Jofule Lutaya yabali amudde enkwe n'adduka mugende mukwate abantu bebawaddenga sente abali mu N.U.P alien skin talina na kadi ya N.U.P mbwaliyeni simanya yaliyo nga freedom fighter mbu yali ku mugende ogwekalakasa mbu tukyuse enkyukakyuka munnankyukakyuka asasulwa mmeka mwesibye kwa alien skin muli mu kumwogerera muli mu kumuvuma gwayagala enkyukakyuka komawo kwate mukalakasa ogende wali eri wonna mu kibuga ng'ogenda oyimba Museveni tukkoye alien skin nkiddamu yajja n'omukisa gwe alien skin nkiddamu yajja n'emikisa gye
mwenna bagamba mbu people power yamugatako Bobi Wine yamugatako Bobi Wine agenzo olaba Lion Skin nga Lion Skin star Bobi Wine agenzo okwagala Lion Skin nga Lion Skin amanyikibwa gwembulira mbu oba Lion Skin mwamujja mu kidiba oba Lion Skin mwamujja mu toyo babadde wa street ne mumukuza musimanya yayimbye omulabe sitani noli Pastor Bugembe avayo mbu amunnyonnyola gwe Pastor Bugembe nawe atatotumanyira Pastor Bugembe totumanyira Pastor Bugembe totumanyira wanya buliro omuntu mbu asinza sitani bagambye ensi yonna ina kubeera mubategeera hello wanji okugambye jangu eno ku midala gwokirira wano olabe bera kukola nsokirira olabe ojja kundaba kale genda ku live okebera ojja kundaba wendi kirira eno ku Los Angeles gwe kirira eno ku Los Angeles wansi eno ku webatunda chapati wansi nawo njogeza ku live ndeka kirira mbu Pastor Bugembe mbu ayogedde gwe Pastor Bugembe nga wakolako kolabo ne Bobi Wine nomala nokola kolabo ne tubonga nawe gwe Pastor Bugembe anenya Lion Skin wemuba mwagala nenya Lion Skin musoka munenye Bugembe kuba Bugembe yalaga mbu nawa Bobi Wine omukisa afuge naguwa ne Museveni ani munnanfuusi Bugembe teyawako Bobi Wine omukisa naguwa ne Museveni ye lwaki mumunenya Bugembe yachaza Bobi Wine Bugembe chachi yesiba mu bannabya bufuza aba N.U.P babera wali ku front seat ate mbuna yali kwogera Lion Skin mbu asinza stand ani asinga stand okujja ko gwe Pastor ani asinga obwa stand mbu Pastor Bugembe mbu simanya Lion Skin yayimbye nga sitani mbu yakoze wati gwe Katonda manyi sente ze mubye mu bantu mwe ba pastor mwe omanyi obubbo bwe musonda chachi yo mwaka ku mwaka teggwa chachi yo gwe Pastor Bugembe mwaka ku mwaka teggwa nawo nenyo omuntu asinza stani why do you judge a book by its cover gwe Pastor Bugembe wagenda ka wakireva jeno oyimba Pastor Bugembe osula mu ghetto osula mu toyi lwaki muyingirira abana balina kye bekoleddewo gwe Pastor Bugembe nga wasabira Museveni n'osabira ne Bobi Wine ani akusinga olukwe ani akusinga olukwe kasajja gwe bali kunenya Lion Skin munenya Bugembe chachi yebeeramu abantu abambadde N.U.P era batuula ku front seat n'ebyabo bawaayo bukadde na bukadde musoke mu mugambeko naye kuba naye alagali wamu ne N.U.P yayimbako ne Bobi Wine n'amala nayimba tubonga naawe oba bankubira mwana saagala muntu ankubira kati sitegeera mumanyi kye mwogerako mmwe mumugenda kutuwulira nno hello wanji jangu wano wali emidala gya chapati naye kukuba oba olabawo ene wali emidala gya chapati eno wansi ku street tali bizimbe gwetambulira ku mukono gwennyini ene mabega eno komawo emabega oba oli ku Los Angeles tomanyiyo gwe batolabayo naawe gwe tunula weetegereze tunula kale olabe nze nayiseeko dda naye sitegeera mulemedde ku mwana mulemedde kwa Lion Skin muli mu kumukuba nolaba oli twin simanya twin de lwayita wabuddeyo basekadama ani agamba musekadama alina olukusa olwogera kwa Lion Skin sekadama nonya ngeri gyogenda kusindika biwa bakama abo nga tunnayogera kwa Lion Skin mumuleke ebyo bye mugamba Lion Skin simanya munna people power simanya nga yatuliddemu olukwe Lion Skin alina kadi ya N.U.P Lion Skin alina kadi ya N.U.P alina kadi ya N.U.P Lion Skin mbu Lion Skin teyakoze bwati teyazze Kamwokya kuyimba Bobi Wine yajja nayimba ku Nkwacho festival oba mulimu aba N.U.P abagula zitebo mbu Lion Skin yakoze eki mirundi emeka Lion Skin gyayogedde ku Bobi Wine nga ali ku stage gyo nga temugyogerako era wabayimba byonna bye mwagala mu bikole naye temwogeranga ku Bobi Wine ne champion gudo wabayimba byonna bye mwagala mu bikole naye temwogeranga ku Bobi Wine wallahi ndayira nti Allah yantonda Bobi Lion Skin kizibu okuva ku stage nga tayogedde ku Bobi Wine mwagala amale mwekuba ku matako oba male kulya biwa Bobi Wine oba male mwetulisizaako mirundi emeka Lion Skin gyayimba ku stage nga tayogedde ku Bobi Wine wano recently mpiji
champion Gudo yayimira ku stage nayimba oluyimba batukasuka kulalira oluyimba lwa Museveni teyayimba oluyimba batukasuka kulalira champion Gudo oluyimba lwe yakola mugende mu Lukebere yayimba lwa Museveni terwali wa Bobi Wine mwagala omuntu abalaga omukwano ogwenkana wabayimbi bameka bogera ku Bobi Wine ku stage oyo Sami we yagenda waneno mu comedy store ekyamugobya kwogera ku Bobi Wine ekyamugobya kwogera ku Bobi Wine oyo Sami ne munne abo bonna bamawulanda and rain obutabagala mu comedy store wakwogera ku Bobi Wine kati muwe alien skin respect asobola okuvayo nayimirira ku stage nalogera ku Bobi Wine alien skin musajja mugezi nnyo yagamba tayagala management yabimanye byonna bijja kujja era ye managinga yekka talina manager yetwala yekka olw'ensonga nti management yandimubaddeko yandimugambye toyogera ku Bobi Wine alien skin yazimba omusingi gwe nga ne wayogera ku Bobi Wine ye boss ye mukozi teri amutegerera abayimbi bameka bagenda ku stage ne bayimba Bobi Wine oba ne bakuba ennyimba za Bobi Wine bayimbi bameka tabiyimba wano ku stage nayimba batukasuka kulalira tayimba ennyimba za Bobi Wine ku stage akakagamba teyakajja ku Bobi Wine akakagamba teyakajja ku Bobi Wine ngakogera waneno alien skin ebikolwa bye tebyenkana bya Bobi Wine ne waba yimiridde agamba ba blood ndi ku TV tayali takola bya Bobi Wine embera za alien skin zakola siza Bobi Wine mbulira ekintu kyakola oba alien skin kyakola takopa Bobi Wine kati mwabagamba mbu alien skin teyagenze Kamwokya kuyimba lwaki temwamuyita ebusaabala oba lwaki temumuyita maka g'obukulembeze n'atuulaawo bantu mmwe mutugjeemu emize gyammwe mwerabisizza nnyo okutuuka ne mulwana ne champion Gudo yakoze video n'alaga nti naakuba yeesapootinga hello oliriddawo oli saidi ki nkugamba wano bakolera chapati ne tosobola kulabawo naawe kale buuza ku Los Angeles ku kapande kaki kabelo kukuba wennyini ku kisi kale buuza abantu bagambe bakolera chapati nga ku Los Angeles wewa okitegera ekintu ng'ekyo bantu mmwe abali mu kukuba alien skin mulina ensobi zammwe babawadde sente mu kuba alien skin babawadde sente mu lwanisa alien skin babawadde sente mu kuba ekivulu kya alien skin kale byonna mu byogedde lwaki mutuukidde ku Nkwakyo festival lwaki mu byonna bye mwogedde mutuukidde ku Nkwakyo festival byonna mu byogedde tetuganya alien skin ayina ensobi yaganya ogenda e Kamwokya lwaki mu kujja direct musibidde ku Nkwakyo festival era gye mutandikiddeko ye n'ekirala Abitex tumanyi kino wa NRM bwe mubanga mwakwata tiketi za Abitex ne muzigula kitegeeza nammwe muli ba NRM kuba Abitex bakolagana ne Balamu ne bagamba bakole diversion Palaso akube alien skin mu butamanya Palaso n'ategeka erugogo alien skin ne bamutegekera Freedom City abantu abali mu lukolwo bali ba NRM muganda wange tojajinga ngo omuntu noyimirira nojajinga omuntu notandika okumukozesa ensobi notandika okumuyita wa NRM notandika okumwogerako ebijweteke kuba ffenna tukola ensobi mu butamanya alien skin wabalina kye yakoze twandirinze eddoboozi ly'omukulu n'avaayo n'agamba nti bannange Bobi Wine mubi awo twandimunenyeza naye talina kye yayogedde tanavaayo kola video tanapostinga ku Twitter handle talina kye yayogedde wadde wabula champion Gudo yayogedde ate gwe mulimu kulwanisa kati mulwanisa Museveni mulwanisa champion Gudo golooza mu NRM teri nsobi wali owuliddeko ntalo za NRM mmeka eziri waneno ze balwana bali mu NRM teri nsobi mwe mubanga musobola okukwata entalo za alien skin nga mumanyi mu N.U.P power era mu nakirwani ngalina ensobi gyakoze ate ne mumukubira ku media abali mu government mubalaga kifaananyi ki abali mu NRM mubalaga kifaananyi ki kati mwe mwennyini mwe mulaze government nti alien skin ayina amaanyi era bajja kukozesa ye mwe mwennyini mumaze olaga government nti alien skin ayina amaanyi era gwe bagenda okukozesa kati ekyo mwekubye penalty
tosobola kuŋŋamba nno jjajja bbamu onanywa enjaga ali amayirungi asobola okukola vidiyo champion gudo n'akola vidiyo kochi kalimenti n'akola vidiyo abaana obwana alien skin basuza abakozi ba alien skin ate n'otandika okuba taata abaliisa basuza oba alien skin yabagamba mbu mulikodinge muwandiike muvume gundi alien skin talina buyinza ku peji ya champion gudo alien skin talina buyinza kugamba mwana postinga chichi ayagala omwana akikolanga ye mwandinonyeza abaana bo ne mubagambako naye bye mulowooza muno simanya mugenda kako omuntu okuwagira Bobi Wine mugenda kako omuntu okuwagira kyayagala alien skin we yayimba mwamu wa ku kadi alien skin we yayimba mugambye mbu mwaba amujjayo alien skin mukuyimba ezo tikati kyogamba bayingira mu kivulu kya alien skin bali baana ba N.U.P bali bana ba N.U.P abajuze ekisaawe oba bajiza freedom city oba alien skin mu kuyimba kati kambagambe bigambo bino wammanga alien skin mwamusanga ine erinnya lye mwayongereza bwongerezi tafali ku linnya lye kiringa kusanga mwana nga ina capital wa mitwalo 2 n'ogamba omwana ono mukozi katumwongerereko emitwalo 5 giwere emitwalo 7 okitegeera alien skin mwamusanga alina capital w'erinnya lye omwana oyo baamukuba ne baagala okumusiba mbuulira abaana ba people power bagenda ku poliisi omujjayo njagala ombuulire onambuziza go straight to on point oli wa NRM oba nedda nze mukwano ndi muntu awagira omuntu gwenjagala ndi ku mutima sisiga bukyayi aba people power tetuliwo kusiga bukyayi people power teriwo kusiga bukyayi gwe lwaki oba osiga obukyayi mu bantu oli musiru mwemulaba omuntu nga alina watuuse mboyo wa NRM mwemulaba omuntu nga ali mu bulamu bwe ngoyo wa NRM mulimu abantu abalina obulamu bwabwe nga tebuli mu politics nga yagala obulamu sami bamuwa obutwa babumuweera kata bwamusanga kata gwe lwaki oba oteeka alien skin mu politics ng'ali Uganda wano ayalonda era naye amanyi gwe yalonda gwe bagambye buli gwe twalonda tugende nga tulalasa nalondo ono nalondo oli ffenna tulina endowooza za njawulo ffenna tulina entegeera za njawulo togenda kukaka muntu kugenda ng'alaalasa kyogamba buli ali embizi agenda alaalasa mbu ndi embizi kyogamba buli ali embizi agenda alaalasa mbu ali embizi kati alien skin gogenda alaalasa mbu ndi wa people power mwe bantu mwe njagala mbagambe ebigambo binene wammanga tutuno tuli ba people power jangu yino mugiraba people power totunulayo nnyo oli musajja mubi nnyo ojja kuddusa live yange yino people power fe tumanyi kiki tetwagala temugenda kutuka kakola kike mwagala temugenda tukaka kati kale njagala mukubamba kati mwe baseka dama linda ko bana abantu bagala kuzanya naffe mwe bantu mmwe mutumanyi mmwe kyogamba Museveni we bamukyawa talina bamulonda n'alien skin we mukyawa jafuna abayingira ebivulu bye mwe baseka dama mubadde mutya zino interviews zagenda Saudi zino interviews zakola mu toilet zino interviews zakola sizakola mu biyungu zino interviews zakuuta ngamia bino bya ddala boyi bino bya ddala zino interviews zagenda kutula na muwalabu kwogera luzungu lwa bitege bino bya ddala tano bino bya ddala wemuba mwagala lutalo mulukole boyi bino bya ddala oba alien skin music wetanyuma bino bya ddala tujja nno mutuulamu njagala okimanye ennamba esinga eri Uganda kati gwoba manyi oli kadama woba manyi oli sekadama ennamba esinga etayagala alien skin gyeri neyabakadama emwagala gyeri kati gattako njagala nkubulire 10 ku 10 abantu abali e Uganda bagala alien skin ekyo genda obuuze nnyoko 10 ku 10 abantu abali e Uganda bagala alien skin ebyo birimu mmwe baba wadde sente mwalidde sente mitwalo 10 gikubisa ekivulu ky'omwana Ronald Mayinja tebamukyawa taliyo Kenzo temumukuba obucupa gwe mumanyi nti nno yabalira mu ddalo luko temumukuba obucupa tayimba najjuza bebe kulu tajjuza alien skin damu amaanyi mukwano alien skin damu amaanyi mukwano togwamu maanyi 5 togwamu maanyi njagala nkuwa abayimbi be bakyawa naye ng'ate bakyakikuba bebe kulu bamumanyi nti wa NRM bebe kulu bamumanyi naye ani amusinga okukuba ekibwatule najjuza oyo bebe kulu ani amusinga okukuba ekibwatule wagenda mu comedy store atajjuza niyi bamumanyi nakinku nti wa NRM akuba
Nagenda nakuba Nambole era ne bamuteeka mu namba 3 ezisinga e Uganda kati ate gwali eni skin boyo oli wa kabitano topowe ebyo bigambo by'abantu tebikugira osobola okuba mama laba nno bano boyi bino bya ddala wemba mwagala lutalo mu 1000 wemubanga mwagala olutalo mu 1000 laba nno baneena abantu wemubanga mwagala olutalo